Atulabe ani agwa mu mbiza ng'olunaku olwaleero. Atulabe. Katonda Okuliti nkutuuseeko ngensunsa okuwuliza mukwano mukwano osinzidde wa ndisemawule mukwano Peter abadde atya Peter simutegeera bulungi Peter akwagala Angamba mumaze ebbanga ki myaka 6 mwina abaana nedda mulinda ki Mukama lwalisalawo mubeera mwembi nedda nyabu emyaka 6 eyo nyabu olina emyaka emeka nina emyaka 23 yakwagala oyina emyaka 10 nga mwenda ate ye ayina emeka agenda mu 30 ayo nyabu kaakati Peter awo olwatuuka buzibu ki okutuuka okuba nti otuweereza tumuzuule Ndiawo simanyi bulungi ekibi kyenjagadde ozuule twali twakaweza emyaka nga 4 nampita gyali nangamba twese ekikumpisiza njagala nkugambe nina omukyala yafunye omukyala oba olijali omukyala yali alina naye nga mu myaka ena gye mwasooka yali takigambanga mwagendako ekkata nnyo kati bwe muba mugenda ekkata musisinkanawa anti kati oluusi anti yoaba afunye emirimu ng'akugamba jja tugende nga musanga eyo gyabaalaze yonna nga mpulira nangamba ekyangana okugamba nga saagala kufiirwa abasajja kati nange nendabanga n'oguma n'obeerawo nenyuma amakazi naye omukyala omumanyi nayogera naye omukyala wayogera naye yankubirako okwo ye yakubira ekitegeeza essimu Peter yagimuwa yagijja mu ssimu ya Peter yagijja mu ssimu n'akugamba ki nambuuza onaani nanze namulimba bulimbi nti ndi boosi wa Peter saagala kuleeta atalo nakkiriza nakkiriza Peter essimu nagijja muti addanga mukwogera nange bambi ate nga wazannya simaati nali saagala ntalo so kati okuva olwo ebintu ne bikyankalana tebikyankalananga kati gwe obuzibu obusanzeewa simanyi oba bituufu kale byali ebyokuba nti alina omukyala okungamba nti ayagala ate nga alina omukyala biki byakola byolaba ebyo byobuusabuusa tewali ali open gyendi naye simanyi kakati gwe lwaki oli mweraliikirivu ng'ate omusajja gwe kennyini gwamukuwa amuwadde credit omuwadde credit ali open gy'oli akwagala akale akulabirira si kyo n'abewabo bonna yali abampaddeko nenjogera nabo kati gwe oyagala nze nkole ki nze njagala kale omuzuulire nabo babituufu byayogera wasemba kwogera naye ddu ekisooka gwe kennyini credit gwamugimweweeredde nti ali open gy'oli ate kankubuulyeko mwana wange nze nno ndi mukazi mukadde naye byendabye bye bingi okiwulira kati saagala ofiirwe omusajja mulungi nga Peter abasajja bangi balina abakazi abasoba ne mu babiri naye kati gwe yasikeera ku makya n'akukwata ne wankubadde yakigamba leeti naye n'akugamba nti munnaye mukwano omanyi nina omukyala okitegeera bwe yatuukira kigamba kitegeeza nti akulina mu birowoozo bye era tayagala akufiirwe otherwise era akyasobola okuzannya obuzannyo bwe okitegeera ate nemwandibadde nga luli mumaze okwogera n'omukyalo oyo yantandise okuteekawo distance gyatateekangawo si kyo nti akukubira musisinkana mwogera akufaako si kyo akulabirira si kyo bw'otandika okunonooza enkoko kyeridde mukwano tojja giwoomerwa kaakati nze nkulaba ekkubo lyoyagala okukwata lya mukazi alina ebbuba ayagala okufiirwa ekirungi kyalina era nze ngenda kugamba kimu yagala musajjawo mu mirembe ate bw'oba omwagala mu mirembe fuba okulaba nti kati layini yonna gy'otwala yakumakinga sure wuuyo yakutwala ne mu bantu be si kyo gwe wamutwalayo wammwe yali ayagala n'engana kati
okiraba abakazi mwabaki mwafiriza ebintu ebirungi abakazi abamu bali eno bayaga ayasaba kimu olunaku omulenzi we lwali mukwata n'amugamba nti ono blaza wange ono anti wange ono maama wange okitegeera naye tebakirina ate nga bamaze n'okubazaalira abaana bangi naye gwe wuyo tonnamuzaalira yadde empeke y'omwana naye byonna by'omusajja omutuufu by'alina okukola Peter abikola okitegeera Gwe batyo bakiyita oyagala gwe kennyini kubituulamu byeyonoonere nga gwe ate omala okaabe okomewo gambe bannange ate omusajja sikyamutegeera ng'ate yamala n'awulira bye wakola ebitanyuma ekitegeera munnange tolondoola bitakukwatako gwe yagala mulenzi wo bw'oba owulira nga kijja kubeerera tumakyo okubeera ng'oli namba 2 we ali ofiiso oli waddembe naawe okumutuuza n'omugamba Peter munne ekirayika sijja kukisobola kino ekigenda mu maaso nze nange kankute nange kanoonyeyo owange mu butongole n'okimugamba prosi teweeyonoonera mikisa mukwano nkola nyabo okola mulimu ki kaakati Peter asupportinga bizinesi yo yanguyayo ebyalani bibiri sikenda kukwata simu ya musajjawo kumunoonya kuba oyagala kweyonoonera ebirungi mukwano nedda ayagala musajjawo mirembe kale maama neyanzanya kale mukwano beera bulungi nakumwe mukama neyanzanya nnyo ate nakati mukubire kusimu omugambe bebi wasuza bulungi kale mukwano ate omusabire nga buli lunaku ola mukama yamba neyanzanya omukwano nsinye nnyo kale babayi babayi mami neebalizanga nkojjoni ngambe nsinye nnyo kale bwentyo eriyo byesikola ensonga lwaki mbanjagala nnyo n'entangaaza wagye muvudde mutambudde mutyo olugendo lwammwe luli lutya muli luddawa wagye mwagala okulaga abakazi temuteredde Nasali headmistress ono kansala Jamire Ntebe naye bannange never trouble the trouble before trouble troubles you bannange okwagala ennyo okumanya ate kijja tuleetera obuzibu lwaki tunonooza bye tutaalaba already ebikolwa biraga nti akwagala what else are you really looking for olimba yagala muntu okuba already actions always speak louder than words ntumiddeko mama hala tukujoine etoe maisenga maimami mama Jamire Najera mama Jekita restaurant eruwero mama Amina eneje kuzanta ne kansala Semanda Moses Obwenzi na Kasero kisinga obukulu mu nsi kye tuba twagala ndaga nze Remoyo omuwala magezi bambi atulagume omusajja amwagala kiki kyanoonya tageza tebakola bwe batyo otegedde kituufu katulaye mwami mugwanya mwana muwala asobedde ebiikandooza byayagala lwaki anoonooza enkoko byeridde abyesonyiwa agende n'omusajja never give up sigadde mugwanyi wa Maria Mukoona kale never give up to kali amazing tweyanziza mukwano wadagi biti famanze okay oyagala nawe kuyambibwa alright tujja kuzuula mu maaso awe mabega tovaawo naye bannange Sali tetuwulira omuzindalo omulala ogwabali abantu ebweru gwe tuwulira gwe wekka oli tetumuwulira neggula era bwe kyabadde obudde tuwulira mu Kundya naye oli gwayogera naye nga tetumuwulira byayogera mutibitereezeemu okay tweyanzeege naye kibi nnyo tujja kukitereezaamu katulabaawo Sali bali kutewereza nze Juliana Kata Mama Sali prosa tetulira n'ekyo n'ekimu kyayogera nga tuwulira gwe wekka nga tetumuwulira prosi. How did that come about? All right, katulabe tovaawo.